Salimu Saleh, Gen Saleh, alina omukono munene nnyo mu kugobwa kwa Segona mu Nuupu. Njagala wetegereza akatambi kano ng'omuyimbi wa Salimu Saleh Walukaga ng'alina byayogera. Nagambye buno bubaka abasajja tebabwagala mu buwulire kubanga opposition yaabwe ne government yaabwe. Gwomuwejjere, gwomunaku, anoonya wodda, anoonya woteeka essuubi, bino tebabyagala obiwulire. Uliriza video yenu. Mbairi Gen Saleh. Gen Saleh kino kyakoze kikweto kirungi. Tebiri political. Tebuni mbyabufu. Nga temuli mubalaga, lwaki muli mumweka bakadongo. Anti yagamba nti ye bwagenda. Gen Saleh yangamba nti omuyimbi we yali Kafeero. Kafeero bwafana anoonya muyimbi kyana amuddira mbigere n'azuula nze. Kati omuyimbi we yazuula. Manya gwe yayagala wakadongo kamu. Nego yazaawo akadongo kamu. Naga message giyeetaaga eri mu kadongo kamu. Jawo obulango bwa bakama bange. Abagala okugenda ebweru ewaffe oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga bina Moya Houses Dubai. Mugenda kola nga ba erepa. Ne bakirina ku bisaawe by'ennyonyi mulaba abaana mbatambuza kasenteko oteekamu ewaffe nga visa ekuli mu ngalo. Salala ali $1,400,000, $1,300,000 bakirina bakusuza bakuliisa teranga bakujjanjaba. Kale noonyaako ng'oli wakati wa myaka 21 paka emyaka 4. Ku noti musanvu mukaga musanvu nkaga 21 oba noti musanvu nya mukaga 52 anamunya 18 ogenda kuba onfuna buterevu. So abasajja bano ndawoza mugenda mubetegereza. Nabagamba abantu bano mubeetoolole nnyo mujja kumanya baani be bakolera. Mujja kumanya baani be bakolera. Gwe tunuulira buli kyenkuwa wano gwe tunuulira butunuulizi osengejje weesirikire. Temuyombagana n'abantu mu comment section nagamba gwe video giwe weka like. Gisharing weesirikire. Tojja kukaka abantu kutegeera nti opposition ya government ne government ya opposition batambula aba bwe bakuudise eno tetugenda kudda mu kalulu ate bwe tukaddamu bwe bakulaga nti bagoba baloya baleeta abayimbi okukiikirira abantu oyo Salimu Saleh bwakola Habiba hey subhanallah wallahi women girls Allah yasinga okumanya nebwe kakazi gwe mu wayimpa wala noberanga ekiku oli mubi Habiba mawayipa walira noberanga ekiku oli mubi ojja noyogera ku bantu noyogera ku bachalibo bonna Habiba ne tutakuswaza ne tukulaba n'aba abantu does tauba and kasirye no bye wabogerako babimanyi ngo oli awosinika nabe ebinnyo mu mbozi zo nawe wali obage yatwabaddiza ekintu kyonna. Can you call here simanya kasirye ne tauba no babuza nti ruwira iti yali agambye konti ruwira iti mbu wamugamba kino oli mu bantu omala okutwogerako ebigambo ebinene n'omala okuboogerako n'oyingira mu inbox n'owayiriza ffe ebigambo. Habiba olumala ng'oyasama mbu simanya swala simanya bannaye oh subhanallahi alazim. Hey, nothing hurts me more than betrayal in life. Nkusirikidde nkumiriridde naye singa abantu booli nabo bakimanya nti gwe abeera abalyamu olugwe. This is you giving me information about InfoTrust. Me, nze gwe muyita omubi nga nzaaganya okubeera nga nkakanya mukazi munnange okutuuka kweryessa. Naye wobeera mu inbox simanya ng'ogamba abantu mbu it is okay okubeera ku side z'abakazi ye bino bisimanya gundi biriwa. Ngenda kulabisa ate I'm going to bring more information. Anto oyagala nnyo okwerabisa nti simanya gw'oli muntu mulungi nnyo. That is Habiba side chick. Ng'ali mu kumpa obukakafu obukwatagana ku InfoTrust. This is Louis Light. Nsobola bongereza yo conversation je yeyongera. That is how the fuck real I am. I don't pretend with anyone. If I don't like you, I don't like you. Wemba sikwagala sigenda kwagala. Nenyongera yo information nga yeye nyini ali mu kunkakasa nti ebintu bye batadde ku InfoTrust bintu bituufu. Nti abeera ku app eyo ne yeryamu. Kyokka wamulaba no ku media era kyomva mulaba ffe twagenda tumwesalako. Nga ku media alaga mbu simanya ayagala nnyo omukyala InfoTrust era ye ne we twali tuyomba yali ku side ya InfoTrust. Mukama wange ye yali andeetera obukakafu ku ggwe nga ngamba nkusabule. Ne mugamba nnyabo it can't be true bannaaye. It can't be true. Kambongerezeyo conversation gye yali. Gwe malaya gwe wandisirise I told you for your own good you should keep quiet. Because kawala gwe oli muli wankwe. Banaye Biba oli muli wankwe. Oh subhanallah yeno chat yani. This is her. No. Oyo nedde yo si eyeyo. Subhanallah. Hey. Allah wallahi Allah watonde ekitonde ekikyala. Allah watonde ekitonde ekikyala. Banaye abakyala tuli babi. Abaana b'obuwala muli babi.
abana b'obuwala muli babi. That is Habiba side chick saying sorry to me. Nga ngamba musonyiwe ku lw'obulungi bw'obusiraamu na ngamba we are sisters in Islam. Luwira iti nsaba kunsonyiwa. Wano ku media ali mu kwekaliriza, ali mu kubagamba nti ffe babi, ayingira buli inbox y'ababuloga. Abagamba obubi bwa Luwira iti. Even after ngazane yekalakasize wa acid najjayo obusente mbu bubanda ali mu kulaga abantu mbu alina sente ababana tebasobola kummanja simati basobola kubawola nalemeddwa okujjayo messages ze nziraga abantu nti ono omuwala ali eno yekalakasize eno ali mu kunneetondera. Banego muwala gwe oli mu byato ogenda kufa bubi Habiba. Subhanallah. Allah yasinga okumanya naye nga abaana abawala kakazi gwoli kasirani nategerera wonti oli mu bantu oli mu bagamba ebigambo mbuluwira iti ayina omuntu gwe yagamba mbuluwira iti simanya agende eyo yewala ku buli bbaala agenda mbu n'alya ssente za lala simanya ffe abamuliisa muganda wange jangu ogambe esinti tondiisangako ate nzaakubanja nzaakuliisa mu mabaala gwe wambwa. Habiba osobola gamba abantu nti bills zikulema nenzisasula wali otambuddeko nange nga nina sente zika wansi wakakadde nzaatanywa mwenge ekintu kyokka kyenywa mu bbaala n'emmere y'omu bbaala sigirya nze Louis she knows n'emmere y'omu bbaala sigirya era sente nnyingi ze mba ngenda okuspendinga mu bbaala ekinene nnyo ze sente za soda ate sisuka cupa 2 na transport. Habiba oyingira mu inbox z'abantu obagamba mbu gwandiisa buli we tugende wantu gwe nga wali oliisizaani gwe wambwa wambizi nali nkwewozeko wadde 10 nali nkwewozeko wadde 10 nze Luwira iti saawa zino nga sente ze wanneewolako wanemerero zisasula wewagenda kusimanya ku restaurant ne bakyalibo ne weekubya ebifaananyi emmere neekulema okusasula tewakubira lala okusasulira biru y'emmere wazisasula. You went in a restaurant tewali yakutuma mutuddeyo biru ebatuddemu ekulemye okusasula tewakubira lala siye yagisasula wetwakubiranga tukusaba sente zo zengo otwewolako n'otasasula wazisasula. Oyo mwana yatuteka banaye muwala gwe oli mubi ne tugezaako kubikkirira ne tukulaba nga oli mu kwesoma ogenze wasenga sidi ogamba abantu bakakasa banaye tewali amanja nina messages mu simu yange nga nkuwandikira nkugamba mukazi sindika sente ze wali osindiseko ku simu yange zaali oba 10,000 oba na mmeka oba zaali na zaaki. It was a bill that you were paying. N'omulundi gwe twasooka osisinkana gwe muwala gwe nkujjukiza n'osaba ebintu bye wali wafuluma ebbala ne weefuula atamidde n'otasasula wadde 10. Am I lying? Omulundi gwe twasooka osisinkana wafuluma ebbala ne weefuula nti otamidde n'otusasuza lala tanywa mwenge gwe yali anywedde biru ey'ebbeeyi n'otambula ne weefuula ng'otamidde mbu weerabidde biru n'otagisasula wagisasula. Kyokka wallahi omuwala oyo ali mugundi z'abantu abagamba nga nze Luwira iti wandiisa nga tutambudde. Naye abawala muswari ofaaki okwogera amazima nkusirikidde nkumiriridde naye kyekikuzunga buli mu inbox y'abantu abakakasa nga woli well off. Habiba swala, you should be ashamed of yourself. Wojjene ebigambo webitwalira senga asidi wotwogezaako naye ffe wali owuliddeko omuntu ng'agamba Luwira iti yajja mu inbox n'anjogerako kino. Tukulabye n'abantu bano basimanya batawuba ng'ovumya bawala abo ng'obayise bamalaaya ng'obayise bali bankwe. Tawuba nali nkukubiddeko essimu ne nkugamba nti ono muwala gwe mwesibyeko ali nammwe aboogerako weebiti. Lwaki kyosirisa kimwa muwala gwe? Bye tubagamba mutulabanga ababi nnyo. Yeeyogeza mbusimanya nze nali ku side ya info trustee oyo Luwira iti tayagala muntu abeera independent. She came to me ng'ali mu kumpa ebintu ebikuba mukyala info trustee ebyali bimwogerwako mbusimanya yeetunda simanya biki. Ne mugamba I cannot do that to her. I have messages. Woba wegana nti eyo si namba yosobola okukola screen recording ne balaba nti ene namba ya Habiba nenzira mu messages nenzibalaga nze gwoli mugamba abantu nti nali mpala n'oyo mukazi nze yali agamba mu inbox saagala tukivuge nnyo waba alina obukakafu bwonna obubalaga yabujja yagambe nti Luwira iti alimba. Me I have receipts nyemba mwetaaga videos nzirina nyemba Habiba stop it nagambye for your own good sirika ogenze mbuli inbox y'abantu bakakasa obubi bwa Luwira. Why did I do to you? Mbaddewo sikulanidde entalo ze bakutaddemu sizikulanidde oyingira mbuli muntu nakulaba luli eri osinika ne mu mirembe ebi nnyo obeeyo ate nayo nkutwaleyo owaaye maama nakulaba osinika bubi nnyo ebinnyo ne mirembe beddings nenkubuuza obula gwe kalogo gwe subhanallahi alazim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ene kubererenga warning. Habiba nja kulabisa. Obulene wonywa amazzi.
abantu bategeere ki ekikacho nze am the realest person anyone could ever have as a friend. The realest person. If I'm real to you, I'm going to remain real to you. Sigenda kuge negwe subhanallah Habiba nebuzanga Shadia wachagulanyi lwacha alemezaamu alinga inacha manyiko mbusimanya omusajja yakulekawo oluvanyuma lw'okujja ku media n'obagamba mbusimanya siina mmotoka nalimba nga tumaze okwogera ku simu naawe ne mbagamba ab'emisolo bali mu kunsumbuwa nojja ku media ngenda owulira enkera lwolwo abantu bagamba luwira italina mmotoka simanya yali alimba simanya biki ne ngamba waliwo ekiyinza okuba nga si kituufu waliwo ekitagatta. There is someone out there talking shit about us. Nenzija ne mbagamba nze ne Daddy Kaylan tugenda kwawukana tetukyali ffenna enkera lwalo nawulira Bashadia bagamba she's going to be a single mother. Awe twatandika okwesalirako ne tugamba waliwo ekitagatta. Allahu akbar. Allahu akbar. Mirembe amanye nagisi gye wamwogerera. Hey! Wallahi waliwo obulungi obuli mu kubeera real guys. Waliwo obulungi nze sigana na kwogera bikwatako kuba ataawe we naatandika tojja kusigaza kitengo mu magulu. Wonna kutandikako ku life gy'oteekaano ku media tojja sigaza kitengo mu magulu kyova olaba bakunneewanikako mbu simanya akusinga kino nseka busesi. Awo sijja kugendayo sijja kukakkanya nnyo naye mbadde nsaba osirise ekimwa Biba sirise ekimwa